The newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom kwe mukutu kwoli gwagera master okubera nga otalaba gibale gyonna gy'otuusaako engalo mbaaniriza ate amawulire gaffe ate oba oli awo ag'olunaku olwaleero ebya Fullfigure nakangobi Jennifer si birungi ensonga ino emutuute ku poliisi nkugambye ate si byangu bukyanga awalampa leero oba oli awo yawalampye mwera mannyo kakati nno ono ye yatwala emmotoka ku ssomero wa Alpha Motors nkugambye naye ebibye si birungi wuuno akwatiddwa nsonga ki zonna zino director w'essomero kwe batwala emmotoka nga boyfriend yagitonera girlfriend director wuuno atwaliddwa abitebye emboozi nga zino n'amawulire amalala mangi genkuleetera ate ku mukoto gwa Beyond the Newsroom kusaana obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu ate video soko gimpereka like mwana wattu nsobole okubeera nga video neetambulira ddala etuuke ne kwoyo ali eyo mu ngeri y'emu nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu gwatana subscribinga soko subscribing tusobole okubeera nga tutambuza ensonga saagala kulandagga kankwe video eno wamma ate tutandikire wano. Minister wa Education eno warning erigwe ebyenjigiriza biba bikulemye tukwegayiridde resigninga bituweemu kitugenda kukkiriza bikolwa nga bino ebigenda okumalawo abaana baffe kugenda mu maaso nti boyfriend yatwalidde omuyizi ekirabo ky'emmotoka ku ssomero. Imagine tewali aganye boyfriend kutonera mwagalwa we kirabo ne kyakuyiga ki ekiri mu ekyo ku baana abali ku ssomero kyakuyiga ki ekiri mu ekyo kubasomesa kubanga tumanye essomero libeera bbanguliro lya mpisa eritendekebwamu abantu abali ku mitendera egy'enjawulo kati mutubuulire kyakuyiga ki ekiri mu ekyo nti boyfriend yatwalidde girlfriend we yali badde agikwata n'agitwala ewaka n'agisangayo tuli okay with it. Naawe headmaster yakkiriza ekikolwa kino wali badde olizayininga kubanga wali badde weebuuza emmotoka gye bagenda okuleetera omuyizi nga birthday gift emugattako ki yani agimuleetedde abayizi abalala bayigamu ki muleke kulowoozesa abantu balala abana bazadde balala nti ensi yabalema ate yabadde na muzadde singa muzadde twaligambye obakaleko naye boyfriend imagine kitegeeza akulira ebyenjigiriza bikulemye bisuulewo tetugenda kukkiriza baana bagwenjofu boonoonefu kuyingira mu baana balungi kyokola ebisiyaga biremedde mu masomero lwaki abaana ngabo ne baleetamu ebisiyaga kubanga balowoozesa abaana abalala nti ekintu ekibi kyekirungi okusoma obulungi oyera kubeera na boyfriend kono bamuleetedde emmotoka ne bootasoma kati abasomesa ebyo headmaster bimwagala otugamba nti abazadde baweerayo ssente Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Baganda bange ekituufu kiri nti ensi weetuuse olunaku olwaleero tekyali nnyangu yadde akamu. Omwana muwala ono amanyikiddwa nga Aliana Sebunya nga ge mannya g'akozesa ku TikTok ku lunaku lwali lwakutaano yavaayo boyfriend we amanyikiddwa nga lwali lwakutaano Saturday boyfriend wa amanyikiddwa nga Alpha Motors yavaayo n'amuwa emmotoka ku ssomero. Ekibuuzo ekyali nti ddala kino kabonero ki eri abayizi abalala nti director w'essomero lino wali luddawa kineno kyemfasizinga abayizi kusoma oba abayizi genda maaso na kubeera nga benda omwana wa siniya y'omukaaga wuuyo aleeteddwa ekirabo kya success card nga mmotoka ku ssomero kati olwali mu siniya esooka ng'ebibuuzo ebiri mu mitima gy'abannansi nti omwana ali mu siniya esooka ye bamukolere ki sobola kutendeka abaana baabwe mu bya mikwano waka balina batendekera ku ssomero. Awono twebaliza printing call yalaba nga tasobola n'agamba sigenda konoona baana b'abandi kanve ku ssomero ngende naye kati nga gino emiwulenge gye mulaba oyo wadda mu ddoomu oyo gwe mulaba yayigiriza ne banne ebisiyaga kubanga abalaga nti ebitasoboka nyina boyfriend yanneebaseeko namunoonya bino nakoze bwe nti n'oli omwana ali innocent mukazi watu n'abeera ng'ajja nange bwe naagenda boyfriend wange agenda kunva manju bagenda kumpa ekirabo ky'emmotoka ku birthday yange abalowooleza bw'atyo omwana agenda kuveeyo nga ne boona otendeko kyalina kyakkola
Chovola headmaster bonna abakkiriza ebikolwa nga bino muli bajega mwetaaga kuwumuzibwa naye ekizibu kiri waggulu ku ntikko. Bannange twagaliza abaana okusoma. Essomero libeera bbanguliro ery'empisa erikolebwamu ebintu ebirina okugunjula abantu awamu, si bino biri selective. Ebikola ebisinga tulina biyimiriza ku masomero, otherwise n'amasomero agenda kufuuka ekisekererwa. Tugenda kulanga batanze kulunchingirayo mbaga, batanze kulunchingirayo za bisiyaga, kubanga ta headmaster abasinga banoonya likes na views tebakyali kutendeka baana. Kakati andikaduuka wuuno aliko naye byayogera amenyesezaamu eggaali si birungi yadde n'akamu n'akeddagala. Kansooke ku vidiyo eyo tweyongereyo. Wonooneka naye twagenza okulaba nga omusajja ayitibwa omwami we. Kubanga oyo mwami motoka zigulibwa baami ababalo amuleetedde emmotoka ku ssomero mu baana banna abato abali mu senior 1 abali mu senior 2 wepo n'abalala. Abazadde muleke mbabuulire ebikolwa bino bye mukola biswaza mmwe. Ate mulekerawo okulowoozesa abaana b'abanaku nti balina kwebaka n'abasajja okutuuka ku success ng'ezo. Mulekerawo okulowoozesa abaana b'abanaku nti balina kukola bwe bityo okutuuka awo bali we batuuse. Okitegeera ebintu nga bino ebirimu abasajja okujja ku ssomero kuleetera abaana ebirabo bifaanagana bwe bityo. Obwo obuseegu mu bukolera engeri mu maka gammwe. Temubitwala ku ssomero abaana b'abanaku okufiringa small ne bamanya nti okusoma tekwetaagisa ekyetaagisa abasajja okubeera obulungi. Okitegeera mulekerawo okulowoozesa abaana nti okubeera obulungi kirina kuva ku basajja. Okitegeera tosobola kukwata musajja n'ajja atandika okugamba omwana mu maaso g'abaana banne mbu simanya baby nkwongere honey nkwongere my boyfriend has bought me a car. Really? Teenagers abaana abato nga mutulaga ekyo bale mulekerawo okutulabanga ebigwagwa, mulekerawo okutulabanga ebisiru. Tetuli basiru nga mmwe bwe mulowooza, tetuli bagwagwa nga mmwe bwe mulowooza. Obwamalaya mbuteere eddala ebweru w'essomero. Tulina abaana nga ye agamba I will try my level best, I will study to make my mother proud of me. Nja kusoma ntuukirize okusoma kwange okulungi mama wange mu making proud, tata wange mu making proud. Naye essaawa zino abaana bammwe be mwayonoonera ebbali bali mukulaga baana kifaananyi ki. Abazadde bangi mugenda kujja mu comment section nga mummanyiira ate nga mumbuukira, naye nja kuddamu omu ku omu mwenna nga mbasomera obugwagwa bukendeere obusiru bw'abazadde abatakyalina nsonyi bususse. Abazadde mugwagwa wadde nnyo, muwadde abaana eddembe lingi ne muleetera n'okubalowesa nti ne mu bufumbo bwennyini bwe bamugambako alina kutambula kugenda, bwe bagambako mu bufumbo tambula ogende. Ebigambo by'omukyalo ono newankubadde ng'akozesezaamu olulimi olukaawu oba oliawo oluvoola, naye ebigambo bye tubisengejje tuggyemu ebyo ebikulu. Ekyamazima amatuufu nti we tulaga nze naawe simanyi oba ani amanyiyo. Kaakati muganda wange nga gw'okyaliyo ng'olina omwana wo w'obuwala weesibe 3 ku luno sukkuluma ne ku 2 ezeesibwa, kubanga ekituufu kiri nti omulembe gye gulaze gwo gwonoonekedde nnyo nnyini ddala. Biri eri bye batugamba ebyokwekuumira mu ddiini n'ebirala ebiringa eby'empisa n'okubaamu ensa. Kaakati abaana abasajja be babatwala ku masomero, basajja babawa birabo ku masomero. Imagine kaakati ku bya mwaka faananyi ggwe omwavu muwalawo lwaki tagenda kwagala omusajja amusuubiza akasente ng'alabye ogiwe ekyo kye yakola ku ssomero. Oli ku prom party yajjira mu nnyonyi ne bibaawo bingi owa elite high school. Kaakati ne bino bibaddewo. Kankwe video ya Fullfigure ng'omulamu ogw'olunaku olwaleero. Omuvubuka abadde yeegulidde linnya mu kuvuma waneno ku TikTok ate era nga tawemudde ebitooke bye ebigwa nkaabe mwana wa myezi 3 ng'agenda mu maaso n'okubeera nga amuvuma. Fullfigure amukutte era kankwe ku video eno Fullfigure olabe embeera nga bwe yebadde ku poliisi. Yes, my brother, I want to why secretary in Wabajo. You know, standing was a monster, you got a cancer. What a matter, because of Kuru. Yagala police or Bakazu on a Kolaka. Police.
Mwacho ga mwana omuntu togenda mu era kali wano kali mu kwetonda kafukamite kalikoze bitya naye kumanya nokonta kimono kwako mumugamba balage peji tutandise mugenda kutya bwoba ino mwana ogenda kaba mazima mumugamba kwageta okalaba mumbuza bakabakule kayina makulu kiro obulungi kati okyali ku police tonnaba okyali nina batatu avumoni wakwata ku Museveni muvuma wakwata ona avuma ono mwana etala kivumo kyavuma Mukotu gwa Beyond the Newsroom inze Deni ensonga bwezityo bweziri mbagaliza bye munjagaliza tusinkane mu mboozi zaffe eziddako ate oba oliawo omutonzi oyo abankuumire mbere bulungi baana ba maama mwera. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.